Ebigezo by'abayizi abatula senior 4 mwaka gwa 2012 olwaleero efulumiziddwa ng'abayizi ku mulundi guno ebigezo by'abazannyi naddala amasomo ga ssayansi. Bw'abadde awaayo ebigezo ssaabawandiisi wa UNEB Matthew Bukenya ategeeza ng'abayizi abasoba 200 batatula bigezo bino abalenzi bwe basinze okukola naddala mu masomo ga ssayansi ate ng'abawala beegirisizza mu masomo ga arts. Okubala, Olungereza, ebyobusobozi wamu ne physics bye bisinze okukolebwa bubi, ate literature, IRE, biology n'ebyokubalirira abayizi muno beegirisizza. Overall performance in 2012 has dropped compared to that of 2011, although not significantly. Sinzira ku ssaabawandiisi wa UNEB, abayizi 1,886 be bayitidde mu ddaala erisooka, abayizi 4,372 ne bayitira mu ddaala eryokubiri, abayizi 6,665 ne bayitira mu ddaala eryokusatu, so nga abayizi 11,974 ne bayitira mu ddaala eryokuna, olwo abayizi abalala ne bayitira mu madaala amalala. Ebigezo by'abayizi 1,127 tebisobodde kudda ng'ekitongole kibikutte ongera okubyetegereza obanga ddala beenyigira mu kubbira nga bwe kize kyeyoleka emirundi egiwera. Most of these cases suspected has been assistance given to candidates inside the examination rooms. Okusinziira ku ssentebe wa UNEB Fajil Mandi, abayizi bangi bagudde ebigezo lwakozesa obutabo buno obumanyiddwa nga bu pamphlet awamu n'emize egitali gimu abayizi gye beeyigiriza. Abaana bali nnyo mu bintu by'okwagalagana, balenzi bawala, ekintu ne bakijja ne kibajja ku mulamwa ne kibonoonera ddala. Ekyo si ekiseera naye era abaana bakyogera, jjukira nti njogera abaana emiliyoni namba bye bayogera, ate nga abaana bano bava mu masomero, baana bagezi, baana bategeera. Amasomero 28 ebigezo byago tebisobodde kudda omuli Mivule SS e Masaka, Nelson Mandela SS nalyo nga lye Masaka, Albert SS e Hoima, St. Joseph Seminary Nyenga, Kinoni Community erisangibwa Kiruhura ge gamu ku ago agakwatiddwa ebigezo byago. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza Jessica Alupo, amasomero gano agasangibwa ng'enyigidde mu bikolwa eby'okubbira ebigezo gandiggalwawo sinaddala nga gawezezza emirundi ebiri. Schools should know that this state of affairs is not acceptable. Cases of malpractice came down by 30%. This could be a result of better supervision or hopefully a sign that we as a country are beginning to react against this vice that puts a blot on our education system. District omuli Bushenyi, Masaka, Moroto, Wakiso, Kampala, Mukono wamu ne Luweero ze zimu ku ezo ezikoze obulungi, olwo Amudat, Nakapiripiti, Yumbe ne Katakwi ne zisemba ng'eno tebadde mwana n'omu afunye first grade. Mukitale Moses, WSTV.